Musobya situkidde banga yiseemu pasazo manyi n'abaana ba ghetto bonna ne beekozesa ewange teri yava mu ssomero oba mbu yasoma omulimu bonna mbadde ku nguudo za mu Kampala kuviira ddala ku DJ wange Ivankira wuyo wali muganda wange tutambudde ffenna amawanga namujja tuvudde ffenna lipantagaza yali musuuti pasa nina ebyansabyeko ne mukwano gwange gwenyimba naye nemaliriza nga byantakuseeko nnyo nange ndi muntu nyinza okuba nina ekifaananyi kyenyoleseza nga bangi tekyabasanyusiza obanga n'embeera yabadde empanvu bingi ebyabaddewo naye nga kyensingira ddala nsabonsabira omukisa kisa kya Mukama Katonda kiyingire mu buli nsonga eri mu kkubo mu Luganda otutabaganye tumanya lumu tuliyimiryako London Worship Church ne muganda wange baganda bange bigambo byange neyongera kwebaza nnyo Pastor Wilson Mugembe olw'omukwano gwatulaga era nziza wano taata wange munnange nsaba omukisa bulijjo nga bwenzija najja mu COVID n'onsabira omukisa siddanga mabega paka ne bati okuteddala ku navyonga yogera ndota ina ekigambo ekyeddingana ennyo kyebula ekidagala okukola right now waliko omukono Mukama akuwe omukisa Kampala naterubadde Friday nga mwenda ogw'omukaaga enguudo zonna zoolekedde Freedom City boyi ono alina sikiri yennyini okuva ku kitebe ekikulu Angone Forest tongedde okubategeeza nti nga mwenda guno omwezi gwennyini boyi Freedom City tunyuse amakubo gonna gadda waali security boyi tayitiye tugenda kukuma emirembe nekukuma emirembe ate awulidde ategeeze gwe kikwatako boyi tino nobadde bwayabwaya ate nga kujonkera ti oni risiki amaani ng'okuyingira mutwalo vyebyo emitwalo ebiri kati ffenna ab'omu ghetto Gaza ne Walala musaleko anti olwokutaano luno Friday nga mwenda ogw'omukaaga tugwera mu Freedom City twagala tuzimba akasozi kafaako mu nnaku nga mmeka tuke ku lusuku bagambe oyo ekiwanika era waliwo n'abagenda okujja abasasule nga baze kusunga ate era nabo bawagire buki buwagizi kati wenjira ku nsonga pasita bugembe kyakabiri ekabaze nempulira okwetonda kwabwe kati leya emu nembasonyiwa nga pasita bugembe kitegedde kati nendaba nga nze ndi muyimbi entalo z'abayimbi zigweramu ki mundongo kati katuteekewo minzaani okwongerezaako awo abantu bagambye kino kyongera kwagala kulumya omukulu King of the East Palaso oyagala kwongera kumulumya okumulumya ku kyaki okyokumutekako ekivuga olunaku lwe lumu lwalina erugogo atolina okumanya buli muntu abani bafaanire era bwolaba nga bategesa ekivulu mubamu otuuka mu site nga walinga watali kiriwo ngeri wajjudde naye nga balala bakola ki abalala bazuba eka justinze ngendako kuyimbira abo abagenda osigala mu site nga bazuba konsati eno omuntu agitunuulira Alien Skin omuntu amutunuulira ng'omuntu ajjudde abantu abamwetoloddeko abantu b'omugotteko abantu bawansi abatandikirwako omuntu ajja kugamba wagenda kubayo butayimbwa wagenda kubayo kunyaga mu simu wagenda kubayo kola bwekiti kiri kitya mu mbeera eyo oba highlighting omuntu ali eka atwala obubaka buno nti she egenda kuba nnungi egenda kuba peaceful ajje nga smartphone ye ali ku muzuuli ekibuuzo kyobuuzizaamu kitegedde kubanga sikola nko concert nti newaliwo yali ebaddewooko nekibatuukako kati gwozetoteka example eyo nga siyimbangako nina ekibuuzo kino kyogereko kya security kyenga nenvaako emadada nesinga okujjako naye nakolako concert nagamba era yaggwa mwana baalimu okunyaga kungi ogamba walibadde obuuza nti ero nteekateeka ki jasika tukyale kwenesookerwako tujja kibuuza kwereddako kale Alien Skin Sama Uganda waliwo abayimbi bakuwerekeddeko
abayimbi abamperekeddeko bangi nnyo kuba nze leader w'eno generation gwe kinoma kino ekisinde ekipya nze kikoze eki New Testament versus Old Testament. Kati ekino okumanya nsiri waliyaso ali ebyazo zibuna ku nnyimba live show balu kunyimba gwe kyonna okumanya gwe kyonna okugamba kyonna okunkola ki oyimba nakumbera ku lyazo kati gwe twegwe kubajja kompeyalinga guwedde kutya ija kulaba gwe waliwo vibe eringa eva ku ggumba. Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.